أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني وافقهوا قولي. Amatenda amajjuvu ebbanga lyonna tetujja kukoowa kugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza ebbanga lyonna eyaliwo nga mu kusooka ye yaliwo yasookawo ebyasookawo ate era yagenda okusembayo era yagenda okubeerawo ng'ebisembyeyo bivuddewo. Allah subhanahu wa ta'ala ye bulamu era ye kufa. Allah yatuwa obulamu era yatujjawo, tewali kibeera okujjako ng'akiragidde, ate era tewali kivaawo mwana atunga era yakiragidde. Twongera okumwebaza nga tumwebaza Allah oyo ni buyinza olw'ebyengera byagenda maaso ng'atuwa. Allah tukwebaza olw'okutussaako ekisa kyo, tukwebaza olw'obuluŋŋamu, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'eddiini, tukwebaza ebyo byonna by'otuwadde nga tetubisabye era nga tetubitegeera, bye tusabye ne bye tutasabye, bye tumanyi ne bye tutalaba era ne bye tulaba. Okusaasira n'emirembe tukuweereza eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era tumuteekamu ekitiibwa, tumuwa ekitiibwa olw'okuba yalafubaana ebbanga ggwanvu emyaka 23 n'omusobyo ng'alwana, ng'atoba, ng'asoma, ng'asomesa, ng'akola okulaba nti tufuna ekyokulabirako ekisinga obulungi eri omuntu atambula ensi eno. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwana wati mbaka asembayo eri abantu bonna. Muhammad sallallahu alayhi wasallam mubaka wo nange gwe Christine ne Zaituni, Fatuma, Patrick, fenna, kubanga Katonda yatutonda tagenda kuddamu kuweereza mubaka mulala. Abalinza ababaka abalala oba balina ababaka kati ez'ensonga z'abantu wabula si za Katonda. Yamaliriza ng'akoma ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulina obusiimu eri Twahirah Islamic Center olw'okuteekawo omukutu guno tubeere nga tusoma, tweyigiriza, tussa mu nkola era nga tusomesa. Tukwebaza eyafuna ekirowoozo okutandika omukutu guno era tusaba Allah ow'ekitiibwa yongere okukumalira n'okumalira ekitongole kino ebyetaago byakyo. Nze Zaitun Kakyaama, ndi mukyala musomesa nno ddala era obusomesa bunnyumira. Nasomesa mu kibiina, ennoni nagikwata era ennoni ngikwata mu ngeri ez'enjawulo lwakuba sikyabeera go home go to work. Kati nkusomeseza wonsangidde, tusomesa internationally era tusomesa munda wano internally. Nsimbuka mu kitongole ekya Professional Counselors kyetukolera counselling waffe ow'omulembe, counselling waffe atasangikasangika. Tetujja kutuula awo tubeere nga tukwongera maziga, wabula tunyumirwa nnyo okulaba nga tukuwa essuubi era nga tukulaga nti ebiganye tebisoose kulema ggwe, wabula bisobokera ddala okutereera era osobola okutereeza. Ebyo byonna ebiba bikutuuseeko oba ebiba bikusoomooza. Twebaza abatugoberera, tukwebaza gwatulaba eyatulindirira nga tujja, tuba makubo nga tujja era tutuuse. Tukwebaza likinga nga bulijjo, teekawo akagalaawo, teekawo ka comment, siima tuwabule, tuba ku magezi era tubuulire biki bye wandyagadde twogereko, tukubaganyeeko ebirowoozo. Ate mwana watu era sharinga, weerezako munnajje tulabe biki ebitambula ate biki oba oliawo bye twetaaga okwogerako akawungezi ka leero. Olwaleero ennaku z'omwezi 19 mu mwezi gwe gusooka omwaka 2023. Wiiki ewedde twabadde tukugamba nti okoze otya, omwaka ogutandise otya. Bweguba gwakutomedde butomezi ekyo si kikulu, naye tuulako wansi, funa diary, funa peni, wandiika loota, yoya, wandiika loota, teweetekako limit. Just write out what you are dreaming, just write out what you want to have, write out what you wish for yourself, write out what you are worthy.
totekako limit teekawo ssente nga zero tozikomya kubanga Allahu subhanahu wa ta'ala gwe tusaba era gwe tusinza ye bugagga ye byengera. Write out every dream, small or big, it is your dream. Just go ahead and do it. Dream and write it down. Dream and write it down. Just dream and write it down. Later we shall be discussing maybe how we can make smart goals or smart dreams, and we see how we can move. Olwaleero twagala okutandika okusoma kwaffe okw'omwaka guno ogw'2023. Twatandise twamaze okuwandiika okuplaninga twalabye tuplaningira wa tusuubira nti tutambula. Munkubirako ku ssimu by the way, sitera kuba wa namba yange, but you can call me on 0752 63 99 11 0752 tuwayemu tunyumyemu ombuuze nange nkubuuze tufune ansa nga naawe bw'ogimpa. Olwaleero twagala okutunuulira types of relationships, enkolagana. The quality of your relationships will determine the quality of your life. Enkolagana yo n'abantu yegenda okukuwa omutendera oba omulembe oba engeri gy'owangalamu. The quality of your relationships is going to determine the quality of your life. Bw'onooba totegedde engeri gye beeyisaamu n'abantu, bw'onooba totegedde engeri gye bakolaganamu n'abantu, bw'onooba totegedde engeri gye boogeramu n'abantu, basaba ddi basaba batya, enkolagana n'abantu ekulemye. Omwami n'omukyala, omwami n'omukyala, omwami n'omwami, bakyala n'abakyala, abaana, mwana ne banna banno, omwana n'abantu abakulu, abakulembeze ne bakulembera, abasomesa n'abayizi. All those are ways of relating. Tukugamba nti you must, by the way kiwandiika awo, you must as a must improve the way you relate with human beings, the way you relate with people, and maybe the way you relate with creatures. Ebintu ebyo bitonde Allah bye yatonda, tukolagana tutya nabyo. Mwana wate era obutayawukana nnyo na bintu bye tuplaninga. Twagala okutunuulira enkolagana z'abantu nga z'emitendera egy'enjawulo, naye olwaleero njagala tutunuulire ekisookera ddala. Bw'oba olina abantu obalabamu ki? Bw'otunuulira omuntu oyo akuli okumpi omufunamu ki? Era akufunamu ki? Tulina enkolagana ez'essente. We have financial relationships. Tulina enkolagana ez'essente. Owola bakuwola, ogaba bakuwa. Oli mukozi oba ogaba mirimu, oli mukozesa. Enkolagana ey'essente kya bbeeyi nnyo okubanga olina abantu bowa ku ssente. Kya bbeeyi nnyo okubanga olina abantu bowa ku ssente. Nina seka wange yagamba nti ye asaba nnyo Allah ebbanga lyonna abantu babe nga basaba ye nga ye yagaba yabawaako etayagala kusaba. So mu relationships zo ne banno oli mu bagaba oba oli mu basaba. It's important to check yourself. Let a intention, let a niya. Utandike mpola mpola ng'ogaba 5, ogaba 10, ove muba odde muba, kubanga Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mazima ddala omukono ogugaba gusinga omukono ogukola ki? Ogusaba. Enkolagana yo n'abantu mu by'ensimbi, mu by'emirimu, mu by'enkolagana, development, financial literacy, osomesa byanfuna, olina omusomesa w'ebyenfuna, accounting waali atya, bookkeeping waali atya, savings ziyimiridde zitya, what are you planning? Oyagala kutandika ki? Ani akuyambako? Ani musomesa? Olina omusomesa w'ebyessente, olina gwe bwebuuzaako mu byessente, mwaka gutandika. Don't you think you need a financial coach? Akukebera zayingidde ziragawa, lwaki zigenda waawo, lwaki zigenda bwe zityo nnyingi, lwaki emiliyoni, lwaki si 800 tetusobola kunoonyayo batwala 6. We need financial checks. Twetaagira ddala okulaba nga enfulumya yaffe y'essente ntono ddala okusinga ku nnyingiza. Bwe tunaaba tetutereezezza ngeri gye tutambuza ssente zaffe, eno naddala eya Uganda egenda kutawaana nnyo. Essente z'oyingiza zirina okuba nga zennyingi okusinga ezifuluma. Ate essente zaffe bwe ziba zifuluma, mwana tuzitandika okufulumira ku programu.
abantu abamu balowooza bagagga bakodo naye mwana ati omugagga omutuukako ng'olina by'omugamba nti olina bwetaavu bwo nakugamba munnange sirina ssente naye nga drowa alina seefa erimu obukadde 5 erimu akawumbi talina ssente essente eziriwo zirina kye zigenda okukola ki okukola naye atera okukugamba gagga batera okukugamba nti mbadde nsaba onkebereko wiiki ejja mbadde nsaba ojje ejjuma ejja oba mbadde nsaba bwe tusaala ejjuma enkya nkubiraako emirundi egisinga ne bw'aba taliiwo abagagga naddala abagagga abalungi abasiraamu nga batambulira ku ddiini emirundi egisinga bw'aba yakugambye nti ku ssaawa 6 olunaku olwokutaano jangu ku ofiisi ne bw'aba taliiwo essente zo zisangawo awo mu bbaasa era omuwala amugamba oba omulenzi amugamba akola emirimu namugamba nti omukyala gundi oba omwami gundi agenda kujja wano eno ebbaasa ye era ogisangawo ng'eriko erinnya lyo so tukubuuza mukwano gwaffe agoberera enkolagana yo n'abantu mu by'essente mu by'ensimbi efaanana etya bakubanja oba obanja bakubanja oba obanja bannange tulina omutawaana gw'okubanjibwa abantu tebulina pulaani yakusasula bannammwe olina amabanja ag'emyaka 2021 olina 22 olina 23 mwana tugwe olya buli mabanja tofaayo mu bimu ebizibikira riziki mu bimu ebikendeza enfuna y'abantu mabanja munnange ze nagakomya 2021 irimu bwe nagifuna ng'egamba nti mu bimu ebizibikira okufuna kwo kubeera nga olina amabanja g'abantu munnanga nti omuntu akuwa ssente bw'ogenda nga ogenze n'omwewolako bw'ofuluma bw'oti atandika okuteeka mu bantu abali mu kitabo kye ekibi oyingira mu kye tuyita bad books era buli kaseera bwe wanaalowooza ku byetaago bye ajja kuba alowooza babanja people who have his money or her money gamba ne gundi yalina emitwalo gyange 2 oba agampa ddi gundi oyo alina emitwalo gyange 10 oba agimpa ddi munnange otandika okubeera mu bantu abatanyuma nnyo okwogerako abatenyumirizaamu so obanjibwa oba obanja bw'oba obanjibwa sasula leeta enniya esasula tandika okusasula tolinda lwolizifuna zonna bwaba bakubanja 10 tandika okutoolako weerezayo 1,000 weerezayo 2 teekayo 5 omwezi gugenda okuggwako oba oliawo 5 gijja kuba gikoze eki giwedde ng'ogisasudde mbanga buli ssente erina omugaso gwayo bw'oba olemeddwa okuwaayo ennamba ng'oteekayo ekitundu olaga nti oli muntu mulungi ate era olina obuvunaanyizibwa ate muneegwa abanja kyakusinza okubanja abakubanja tobeereyo n'okiika ensingo tobeereyo n'ogamba nti naye abantu ng'omuntu alabe beera ne pulaani buli lunaku ng'obanja tokoowa kubanja ssente zo tokoowa kuwanja bintu byo kubanga omuntu oyo bw'anaafa n'ebbanja lyo ojja kuba mukoze bubi muyambeko mu bangi era bw'oba okuba essimu simayiringa bw'ayitamu ng'onyiiga kubanga bw'oba osimayiringa omuyamba kutereeza mbeera ze namungu we muyambeko aleme kufa na bbanja lyo kubanga bw'afa n'ebbanja ensonga ziba zibizzeemu katono bamu batugamba nti bw'ofa n'ebbanja omwoyo gwo gubeeraawo mu bbanga gubulwa obutuulo tegudda mu kabbuli ate muggulu tegugenze gy'emyoyo oba oliawo gitawaanya abantu so tulwana okulaba nga be babanja tusasula ate abanja banjiza ddala tokoowa tonyiiga that is your right that is your money that is your debt please saba ssente zo kubesi teekamu n'omuntu actually teekamu ne ssente olwaliro ndooza lunaku lwa fitina kansiikuleko ku fitina teekamu ssente oweereze ababanja gamba oyo mugende mu mujimbemu katono mpe ssente zange yajja yeegonzagonza nga yeefuula omuntu alina obwetaavu n'omuyamba ate kati yeekyusa banja banjiza ddala kubanga ssente zizo ate omuntu ono yeetaaga okuyamba enkolagana ye y'essente otereka ku ssente oterekako are you saving ennaku zino bwe ŋŋamba ku bantu bange bemmanyi nti munnange twetaaga okutereka ku ssente nina mikwano gyange baami bagamba mwe abakyala temuyina mitawaana
therefore musobola okusavinga. Simanyi ani alina kusavinga, alina emitawaana oba talina mitawaana. Munaba mu nzira mwawo musobola okuteekako mu kyati awo. Who is supposed to save? The one with troubles and trials or the one who doesn't have? Kati no opposite ate yekwewuunyisa nti ate osanga abantu abalinawo nga bebatereka ku ssente ate atalina bwazifuna azirya buli. Banange saving oba okutereka oba okweterekera kuvudde wala, tekuze ku guno mulembe, tekutangikidde ku ggwe. Amaka amagunjufu gazze gatereka n'emirembe gitabeerangako ssente gyaterekanga, baterekanga emmere. Mumanyi we learn about twaziyitanga granaries. Abaganda babeeranga n'ebyaji nga bwe balima kasooli nga balyako nga bagabako nga batundako, babeeranga ne butter trade, naye nga babeera ne kasooli gwe batoolako ne bamuteeka mu kyagi, omuwemba, ebijanjaalo n'ebintu ebyenjawulo ebirala nga babiterekera ki ekisookera ddala nga beeterekera obudde bw'obutabeerawo, obudde bw'okubanga ebintu bitono, obaolyawo emmere nga ntono, obudde obwekyeya, obudde obw'okubanga embeera ey'obudde obaolyawo si nnungi. Ate era ne beeterekera nga basobola okufuna ensigo yaabwe eyo nga bagiterese nti oba season bw'eneeba ezze ey'okusiga ate bajja kubanga balina ensigo gye bagenda okuteekayo ate baddemu bafune ebirimba ebirala. So kitegeeza ki mukwano gwange? Okusavinga oba okutereka ssente tekutandise leero, ate tekwali kwa bagagga, kwali ka bantu. Kutereka ssente kwa bagunjufu. Okutereka ssente zinatandise okitegeera nga self love. Mu bimu ebiraga nti weeyagaliza kweterekera kasente, otereka mmeka z'olina kwotoola. Abatusomesa batugamba nti ku income yo, ku ssente z'ofuna, out of your income, just save 5% of your income. Siri mubazi nnyo wa mathematics, so simantera obutamugenda nnyo engeri omutwe guno gye gwagenze nga gukula. Naye 5% ku mitwalo, kugamba omutwalo 5% baziba ssente mmeka? So bazibanga nusu bitano. Kwata nusu bitano ku mutwalo tereka. Funa omutwalo omulala tereka ebitano. Funa omutwalo omulala tereka ebitano. Neera. Tunaagenda okumalako omwaka. Era na bintu mbadde njagala mbeere n'abantu abakola nga tusoma bakola. Nsaba abantu abalabye ng'okubeera ne diary kikulu oba ndibasanga wa mujja kuba abantu balungi nnyo nga bwe nayogedde nti get yourself a diary. Wagenze mu bookshop, wagenze mu supermarket n'ofuna diary, watandise okuwandiika by'olowooza. Tugenda kusinkana maaso eyo mwaka nga guggwako biidhnillah. Tulabe abaawandiika n'abatawandiika batuuseewa. Yes, kati twagala okugattako enkolagana yo mu by'essente. You and yourself, are you saving? Otereka kasente munnange. Waliwo yaŋŋambye mmwe mulaba mwe temulina mitawaana abakyala tubawa buwi, mutuwaawa. Naye amazima ddala mutuwaawa. Abaami abawa abakyala bammwe mwesuneko era congratulate yourself. Muli basajja balungi. Naye omulembe gwayingiddemu abasajja bambi abatawa abakyala baabwe. Okay? Kaakati akakatono ako olemye okukagabirako munno ate naawe olemye okkeegabirako because savings is a personal payment. Buli lw'otwala akasente n'okatoolako n'ofuna akabox n'okateeka n'obikkula omufaliso gwo n'okasonsekayo n'osima ekinnya wansi w'ekitanda kyo n'okateekayo, you are paying yourself. Bange essente ezisinga bwe tuzikola emirundi egisinga ziddayo mu business, emirundi egisinga tuzikozesa mu transport, tuzirya tuzigulamu engoye. Essente zitera kye bayita mbu zikuyise mu ngalo, naye essente eyo gy'okutte n'oterekako ye ssente gy'ogenda okuggyayo nga wayiseewo akabanga ogikolemu ekintu nga kigenderere. Kintu nga kiki? Nga kigenderere. Jjo nabadde ne mukwano gwange bamubbyeko essimu. Ne mugamba leeta enniya. Wandiika mu diary yo gambe nti njagala essimu nga January tannaba kuggwako. Ogenda kutandika okubanga buli ssente gy'ofuna otoolako giragenda okubeera mu nnaku z'omwezi 25. Oteekwa okuba ojja kuba olinawo essente gy'otandikirako oba omunenge essente oziwerezza ddala. Nina ekintu kyenkakasa nti bw'oleeta enniya ku nsonga Allah alina engeri gy'akutera baraka mu bintu.
bw'onootandika okutereka essente nga otoolako ogenda kulaba nga Allah akwongera okukuwa kubanga munnange omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yatugamba nti sadaka esiiga obulungi yeeyo gye weewadde yeeyo gy'oliddeko so sigenda mu kafe javas n'ozirya wabula zeezo z'okutte neweetoolerako neweeterekerako tofaayo ziri mmeka tandika na 2 kale omuntu atereka ennusu 2 okumala ennaku 365 balamu awo abeera ne ssente mmeka ate asevinga 5 ate obw'olukumi 500 leeta 2 tugenze mu mutwalo omuntu asevinga omutwalo gw'essente for 365 days ennaku 365 omwaka guna gwerako anaba alina ssente mmeka kuba tunoonya ploti tunoonya emmotoka tunoonya simanya abamu baagala kutwala abaana mu masomero simanya abaana baagala kukola ki buli omu alina byayagala okutandika naye omuntu ng'amazeeko omwaka ng'alina bukadde bw'essente 3 ku ebyo byonna alina kyateekako ssente bw'eba mmotoka mu bondi n'otwalayo miliyoni 3 bazikkiriza ate bw'okwata essente n'oziteeka ku mmotoka nkukakasa omutwe gugenda kutabuka ogenda kutabuka endala tomanyi gy'ogenda kuzijja so enkolagana yaffe mu by'essente our financial relationships we need to have discipline ffe ng'abantu nina mukwano gwange era yaŋŋambye nti Hajjati nina akasente kange nafuna mu $1 naye nina kyenjagala okukola ki okukakozesa Hajjati akasente kange nkyagaanya okukavungisa kuba mmanyi wenkavungizisa sigenda kasigaza. What does that mean? Nti mu ngeri emu ey'okusevinga essente y'okuteeka ssente mu currency etakola mu nsi yo. Kwata ssente, kwata emitwalo 10 genda ozivunjiseemu $1 ofune $30 zo 30 oba 3 nga muzizo. Teeka mu Tanzanian shillings gwebera ne ssente nga tosobola zitwala mu dduuka zigula mu kanzu. Kale ojja kubeera nga buli kaseera ate ojja olina okukwata essente ate onoonye ekibande ekirina price ennungi ate biki buli kaseera okalubirira okugjawo $1 yeeyo $10 fune n'endala omwaka gugenda okuggwako ng'olina $3 zo 3, 5, 10 ate nga ba umura oba oli abo baagala okutwala ku kaba baagala $200, 2,500, 2,400 olaba umura beewedde. So mu bimu bye twagambye omwaka guno tugutandika nga we are more intentional. Twagala enniya eno tugijje mu Luwarabu tugizze mu lulimi lw'otutegeera. Teeka ebirowoozo ku by'oyagala weekuŋŋaanya obeere ng'ofa ku bintu by'oyagala mu bulamu bwo biteekereteekere tandika obbikolerera kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteeka baraka mu abo abakola mu abo abapulaninga era abateekateeka. Relationship yaffe ey'okubiri gye njagala tutunuleko gye tuyita social relationship. Enkolagana yaffe mu nkolagana n'abantu abantu betuwangaala nabo. Tulina abantu betuwangaala nabo ab'ebika ebyenjawulo. We have technocrats. Tulina abantu abali professional. Tulina abantu abakugu mu bintu ebyenjawulo. Sebo andaba nnyaba ndaba. Do you have a gynecologist? Do you have a therapist? Do you have a counselor? Do you have a psychologist? Olina omuntu gw'oddukira n'oddukayo n'omugamba nti mpulira bubi ebinpita mu bwongo byonna binnuma omusajja oyo yampisiza bubi omukazi ankuba omukyalo oyo ampisa bubi ansiibya njala ansuza njala. Do you have a counselor? Do you have a coach? Because without these people tulina ebintu bingi ebituyita mu bwongo, tulina ebintu bingi ebituyita mu mitwe. Bw'otula bw'oti there is so much that is going through your head. Obwetaaga omuntu gw'otuula naye n'akuyambako ebirowoozo bino ne biteeketekebwa ne bibeera mu layini. Ne tujja ekyeri mu maaso kye watadde mu maaso nga kirina kuba wano ne tukizza wano. Ekiri emabega ne tukizza mu maaso. Oyinza okuba otuukadde okuwasa naye ng'oli mu kuzimba nnyumba. Jangu tukuyambeko. Oli mukyalo olina kuba nga wafumbirwadde oli mu PhD. Jangu tukuyambeko. You need help. Who is your coach? Who is your psychologist? Who is your counselor? Mujje twogere ku bintu bino. Naffe tulina abatuyamba. Kubanga bw'oba tolina muntu akuyambako gw'obuulirako gw'otikkulirako ebizibu byo. It's not even supposed to be bizibu byokka. Tolina kubanga bizibu byokka byo. Oyinza okuba ng'olina kiddiiru kye wakutudde. Ng'olina obukadde 3. Naye amazima gennyini ng'obwongo bwesibye. Tomanyi kyakukola.
tomanyi kyoyinza kutandikirako ogule ploti ozimbe ogule motoka ogende tomanyi kyakutandika business oludde enkoko ogende ogule nga weetaagayo omuntu gw'otuula naye ne mukubaganya ebirowoozo ne mukkiriziganya ku ntambula y'ebintu bino. So tukugamba ani musomesawo? Who is your teacher? Who is your sheikh? Ani seekawo? Gwe weebuuzako ku nsonga ze ez'eddiini. Nze seeka wange yeseeka Muhammad Sekkadde ye seeka wange. Ebintu byengeri gyabitambuzaamu etera okuntuusa ku ansa kuba akuwa akutabula obwongo olina okwerowooleza ate oluvannyuma n'ovaamu n'ekyokukola. Seekawo yaani? Ani mukulembezeewo ekyabbeeyi okuba nga olina gwokkiririzaamu? Oyinza okuba nga olina wooli ng'oli wa papo naye ng'okkiririza mu wa yero. Olina okuba nga mu mutima gwo olina omuntu akukkiririzaamu. Who is your best friend? Bw'aba gye bali ntandise okulaba nga ba best friend munnaye tebaliyo naye omuntu yeetaagayo omukwano oba oli awo gwayanguyirwa gwakubirako ne banyumyamu n'amubuulira biki ebitambula n'amubuulira atuuseewa alagawa. Ayinza okuba nga si kansula naye nga muntu wo wakunyumyamu mboozi wakuwerekerako owange nina bwe njagala ogenda osobola okumperekerako owange mbadde nina kano nina obwetaavu bw'essente bwe ziti ng'ayangwa mangu oba oli awo okukuyamba. Kati tukubuuza munnange landlord wo yaani? Olina landlord oba gwe landlord? Ebyo bikulu nabyo. Salawo leete niyo olwayo gambe nti omwaka guno gwenkomye okubeera tenant, mwaka guno gwenkomye okupangisa ew'omuntu oba okusula ku nnyumba z'abapangisa, ntandika omwaka ogujja oba omwaka guno gwennyini ntandise nange okufuuka landlord. Munnange ebintu bino tubyogera biba birowoozo ne tubyogerako ne bifuuka ebikolwa. Bwe bifuuka ebikolwa ne bifuuka emize oba ne bifuuka embeera zaffe ze tuwangaalirako ate okukakala ne bifuuka nga bye bituyogerako nga bwe babuuza nti ani guli nti obuuza landlord wa wano nga watandikira eno wakiwandiikako n'oleeta enniya ey'okukivaako. Ani akukuuma? Do you have a security person? Defense w'omumanyi? Singa ababbi batandika okukonkona ku njuuyo nga batandise okumenyaamenyawo okubira ani? Enamba ya poliisi ogimanyi? Yo security etambula etya? Omukyala wo bw'aba atuuse okuzaala ani akuyambako? Olina transporter, olina wa boda boda, olina uber, olina wa taxi, oba olina mugaggawo, olina munno nga w'omukubira nti mbadde nsaba munnange ompe ku omunywanyi, mbadde nsaba ompe ku mmotoka nga anaayanga, olina transporter. Bw'oba oyagala okusenguka olina akutambuza, oba gwe buli kaseera buli lw'oba oyagala service otomera butomezi. Olina events planner, bw'oba tomulina, olina omutimbi, olina omufumbi, olina omuntu akutegekera, olina MC wo. Tulina abantu ng'ebintu bino famire nga balina omwogezi waabwe, balina omufumbi waabwe, balina abatimbira bintu nga balina engeri gye babigonjoolamu. Ate omuntu lwabeera nga alina bakasitoma balina engeri gy'abakwatamu obulungi n'okubaseera tabaseera nti amanyi nti abo buli lwe kakuba banoonya nze. Ani makanika wo? Ani musawo wo? Famasi yo eri ki? Ebintu bino kugamba abantu bano abakwetoolodde obafunamu ki? Ye bakufunamu ki? Because if you don't use people, bw'otakozese bantu bakwetoolodde, they are going to use you. Ntera nnyo okugamba abaana ab'obuwala, oyo omulenzi gw'oli naye oyo akutawanya. Is he using you or you using him? Omukozesa oba akukozesa? Are you manipulating oba yakumanipulating? Akutomeza oba gw'omutomeza? Mwewabula oba gw'owabula? Enkolaganayo n'abantu, you're social, because the society ensi eno gye tuwangaliramu oba abantu be tuwangaala nabo, Allah yabaleese nga buli omu alina ebitendo by'alina, ng'alina kyakusinga. By the way, olina kyonsinga ate nange nina kyenkola kyenkusinga. So bwe tuleeta amaanyi ago ne tugagatta, tusobola okukola eby'amaanyi, tusobola okukola ebintu ebyenjawulo, era umma eno ne komite yaffe tusobola okugitwala ate ku mitendera oba oli awo emirala. Tugende ku health, nkolaganayo mu byobulamu. Muntu gwe olina kiro mmeka? Otudde awo otulaba, tusoma, tukubaganya ebirowoozo. Omwaka gwatandise,
weetaaga okukendeeza ku buzito bwo oba weetaaga okubwongerako weetaaga okuba nga buli awo nga bulungi nga bwe buli oba wayitawo dda tulina kye tuyita BMI health relationships first of all your personal relationship with your health BMI body mass index what is your body mass index are you low weight are you average weight are you overweight are you obese plus tulina abantu ng'essaawa yonna ayabika naye ali awo tamanyi ali ku soda anywa essaawa yonna ayabika buli lunaku alya pizza buli kaseera alya pizza naye ne kiro ze tazimanyi ekiwato kye takyamanyi bwe kiri ebisekeseke takyamanyi bwe biri amaaso kugamba ali awo amatama gonna kugamba embeera nga tezitegeerekeka so your health relationship especially you with yourself omutima gwo guli gutya pressure ye eri etya endwadde kizoyina kiki kyotalina amaaso go gakola gatya oyimiridde otya olaba bulungi gatandise okufuna ekifu weetaaga glasses weetaaga okucorrectinga oyinza okuba nga oyina eye defects oyina okuba nga you have sight defects nga weetaaga okuyitereeza amangu kubanga bw'oliba totereezezza mangu oyinza ate okufunamu oba oli awo ate ekibi ekisingako awo tubuuza era nti sukaali wayimiridde atya your sugar levels sukaali wayimiridde atya muganda wange mukwano gwange oyinza okuba oli awo ng'ovuma abasukaali gwokyanywa ng'oli pre-diabetic tulina situation waliwo abantu nga they are not diabetic nga tannaba kufuna mitawaana gya sukaali wabula abantu abasinga a big percentage of all of us over 75% we are pre-diabetic tuli ku njegoyego oba ku ndeboolebo ey'okufuna obulwadde bwa sukaali tokimanyi oli awo gendako mu kafamasi akali awo obagambe bakunyigeko bakebere ku sukaali genda mu clinic genda mu ddwaliro bakebereko ku sukaali tukugamba munnange obuwanvu bwo bufaanana butya kubanga body mass index tugifuna nga tugize obuwanvu bwaffe ne tubugeraageranya n'obuzito bwaffe ne tufunamu ennamba eyo kati gye tubalirako whether we are overweight whether we are average oba we are low weight bw'obanga oli muwewufu ng'owewuka tolina buzito butuufu omubiri gwe gulina obutawaana era gulina kyegubanja bw'obanga oli overweight kitegeeza nti organs zo oba ebitundu by'omubiri gwe bikuyambako okutambuza obulamu bwo okugeza omutima ekibumba ebyenda kalulwe amawowoolo lungs zino tuziyita amawuggwe oli mu kuzizitoowerera akatima ko funye ekikonde ekyo bw'ofunye ekikonde kyo guno gwe mutima gwo guno gwe gwange naye bw'ofunye ekikonde kyo that is the size of your heart kati nabwe weepime omutima gwo gutunuulire ne sayizi yo obunene bwo olina kilo 10 akakondeko bwe kati omutima ogwo gw'oli mu kubonyaabonya kyobola nti bw'oba otambula otandika okuwulira ng'ekifuba kizitowa otandika okuwulira nga entunnunsi zikukuba otandika okuwulira nga togenda osindika tokola ki togenda so your health relationships ebwantu gy'owangaalira ewakaawo gy'owangaalira abantu b'owangala nabo bw'oyonja oba bakuyonja buyonja oyonja buli ddi oyonja mu ngeri ki oyoza engoye buli lunaku oba oyoza nga wayiseewo ebbanga ani akwoleza bakwoleza batya bakozesa biki nga bakwoleza bw'oba olwadde okola otya weewe eddagala you self prescribe ne bwogabanga mu dduka wali mundeteyo panado extra omanye ebigenda okuva mu kwewa eddagala nga gwe weeyiiza bweyiiza musujja gwe gukuluma n'ofuna panado bwe guddamu n'oyongera panado buyogeza ku panado extra ogenda kugenda mu ddwaliro ng'ozirise bajja kutwala nga totegedde okutuukayo ng'olina malaria plus bakubuuza bwatuuse otya wano nti anti musawo mbadde mmira ku papa nawulira omutwe nga gunnuma wiiki ewedde nenfunayo ka panado mu bimu bye nnagaana nze okugobera nze seewa ddagala omutwe bwe guba gunnuma bwe mba nga ntegedde engeri gye mbaddemu olunaku lwonna mmanya nti nkooye oba enjala ennuma nenfuna ekyokulya oba nenfuna amazzi omutwe ne gugenda bwe mba nkooye nenfuna wempumulamu omutwe ne gukola ki ne gutereera so si kubanga omutwe gukulumyemu katono
amangu ago n'okwata empeke 2 eza panado n'ozimira. Ensonga ezo si ntuufu, si kituufu okwewa eddagala. Bw'oba owulira ng'owulira bubi, gende w'omusawo akukebere, akubuulire ekikuluma, akuwa eddagala ettuufu. Ate eddagala bwe balituwa, eddagala tulimire. Tulina abantu bw'abamu eddagala amirako ennaku 2 bw'awulira ng'alinga atereddemu ng'aliteeka mu kasero ng'alisuula. Bwe wayitawo ewiiki 2 n'obutawera ng'obulwadde bukomawo nga bukubisizzaamu emirundi 3. So tugamba your health relationship gwe n'embeere n'obutonde, okusuulasuula obuveera, okumansamansa obuveera. Bannange obuveera bugenda kutuleetera emitawaana. Otambula mu kkubo ofunye kasooli wamuteredde mu kaveera, bw'omala okulya nga kaveero kakanyuga mu kkubo, kacupa k'amazzi ng'okakanyuga mu kkubo, ekikongoliro ng'okikuba agwoyitako, akati akabaddeko ennyama ng'okanyuga. Abantu musuula pampa ku bisaakaate bya bannammwe. Oli n'alinda obudde ssaawa 5 n'ajja n'ogufuluusi gwa kasasiro n'agusuula ku kabalaza ka munne. Munnange nno twagala okujjukiza nti Allah waffe subhanahu wa ta'ala teyeebaka. Kale munenze neebasa oteeka ku balaza lwange naye yakulaba. Buli kyolwo oba oli awo ne bikuddira mu ngeri emu. Katukolimeko katono. Tulina abantu nga tukozesa toilets oba latrines ez'olukale, obuyonjo bw'olukale. Oli agenda mu ttooyi n'agikozesa nga bw'ayagala, n'afuluma nga bw'ayagala. Omukyala n'ayingira ttooyi, ali mu mbeera ze ez'ekikyala, n'akozesa ttooyi n'agireka nga bw'ayagala. Oli ayagala okukuba ku mukutu omuwanvu n'akola lonkooli ye n'afuluma nga bw'akola ki nga bw'ayagala. Twagala okwetereza nti your health is your wealth. Bw'onooba toli mulamu ng'ebikwetoolodde tebitukula, ebikwetoolodde tebiteredde, obwongo bwo tebugenda kutambula. Abakyala amaka gaffe gajjudde. Olina ruumu 2 naye zonna zijjudde. Olina ebidomola by'otakozesa, ebibaketi ebikadde, ebigoye bibiri awo, ebintu by'oteetaaga byonna biri awo. Eruumu ziri 2, bwe muyingiramu mwenna temussa. Nina abantu abaafa. Waliwo abantu abaafa bambi. Omwami yafiirwa mukyala we, n'afiirwa omwana ali mu lubuto, n'afiirwa ne bebi. Nga kivudde ku ki? Yava mu kyalo ng'aleese kasooli. Bw'aleeta kasooli yatuuka omukyala essigiri ekyaliko omuliro. Bwe yatuuka omukyala ate otuuse essigiri tennazikira, ng'ayongerako amanda, ng'asaanika kasooli ng'amuteekako. Bwe yamuteekako essigiri yagisibira mu ki? Mu nnyumba. Essigiri eyo munnange yo omukka gwayo essigiri ekozesa oxygen. Ate n'efulumya ki? Carbon dioxide. Ate gwe omuntu ofulumya ki? Carbon dioxide, era naawe n'oyingiza oxygen. So this is what is going to happen. Essigiri egenda kuvuganya naawe mu kukozesa oxygen. Era weesanga nga essigiri yabasinza amaanyi, omukyala n'afa, omwana omuto n'afa, taata n'abeera mu buliri, agenda okuzuukuka, yazuukuka nkeera. Ku magalibi mulimu akaana akata kakuzeemu ke kali mu kkuba akatanda, dadi nako keebakanga nga bukazuukuka. Munnange omwami agenda okwesitula ng'azitoye nno naye alinga agenderera nga mukyala we yamufuddeko dda era ng'ennyumba terimu bulamu yadde. So tukugamba nti your relationship with your health, enkolagana yo n'obulamu bwo oba okuwulira obulungi, okuba ng'oli mu mbeera ennungi. Tuli ffenna twagala okumaliriza nga tugamba titwetaaga era okutereeza enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Our relationship with our Creator, it should be intentional, it should be intended. Katonda oyo teyatulekerayo kantu konna, ye byatwetaagamu, atwetaagamu ekintu kimu, kumusinza era kumutendereza. Allah subhanahu wa ta'ala tetwesibira mu masjidi ne tumutenda oba ne tumutendereza oba ne tusaala, wabula mu mirimu gyennyini gye tukola buli lunaku okuva ku makya paka olw'eggulo mwe tumusinziriza, mwe tumutendereza. Kati essaawa zino ziweze 12
tubeera mu budde bwa adhikaari gye tuyita adhikaari ez'olweggulo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olweggulo netayaawo ku takbiira nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gireeta emirundi gy'osobodde la ilaha illa Allah Allahu akbar n'ebirala leeta enniya ey'okuleeta adhikaari oluvannyuma lw'eswala eswala zo zisaale mu budde bwazo Quran tusiba tugyogera nti tugisomeko tubeere n'obudde naye akadde ogenda otuleko mu masijidi osiriikiriramuuko weerowoozeeko weebalemu ofaanana otya singa Mungu aba akututte oba nga ntutte essaawa zino tufaanana tutya bajjama tufaanana tutya abannyina omwana wa booda gwe mbadde naye ku gundiko abadde alina wantwala naŋŋamba nti mugambe ssebo ogenda kulumya olugoye lwange eggabo tolina ggabo naŋŋamba Hajjat terijja kuluma mu linnya lya Yesu ne mugamba ate okomye ku Yesu kale singa ogendedde ddala kukabwejungira eyatonda Yesu awo nandibadde oba oli awo eggabo terinnuma naye kati ate okomye ku Yesu yekka nagamba nti Yesu ye kamala byonna ne mugamba ye oli mutuufu naye gwe singa ogenda mu maka nga omwana yagaba ebintu nga waka omwana yakola ki yagaba ebintu n'ayitaba nagamba wanjaja nti anti Yesu mwana wa Katonda si bwe kiri ate Katonda omwana oyo gw'osaba kakitegeeza amakaago omwana oyo abaasi atandise okugafuga ye bw'otya ye gwe kennyini nnyini ewuwo omwana wo agaba ki nagamba Hajjat omwana wange salina kyayinza kugaba ne mugamba nze nkwadde byakulowoozaako so gwe ne Katonda okyakomyewa okyabizannyiramu olaba nga akyaliwo Katonda wo teyeetaaga okwetegerezaako okumufubitirizaako aye yennyini mu kitabo kye ye atugamba nti mu bubonero bwange obulaga nti gye ndi mumutunule just look around otunuulire abantu nga Katonda bwe yabatonda nga buli omu ajjira mu langi ye buli omu ajjira mu shepu ye buli omu ajjira mu haiti ye buli omu asobola ebintu byanjawulo enjogera yanjawulo Mungu okumanya ne bwe tukoma ku muntu yekka butuufu wali olwotambula ku kkubo n'olaba omwana ow'obuwala nga yakula n'atereera bulungi naawe mukazi munene omusiima era n'osaasira abavubuka baayitako Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala yatereeza ensi eno era yagiteekateeka so oyimiridde otya Allah w'omwagala abange Katonda w'omwagala omwegendereza nga seeka wange bw'atera okutujjukiza nti Allah subhanahu wa ta'ala tumwagale nnyo tumwegendereze nnyo tumufumiitirizeeko tumutiire ddala ate era agamba nti tumwegendereze tumwagale nnyo tumwegendereze tumwagale tumutye ate era alina akagamba akokunakatera okwogera tekambuuseeko naye oyimiridde otya when you think about your creator olowooza ki muganda wo mwannyoko taata wo maama wo okubanga bwe mayina engeri gye yeeyisamu n'abantu bawangala nabo Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kifo ky'alina okubeeramu mu bulamu bwo amazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yamala ensonga zo gw'osaba yekka oba olina abantu b'olowoolezaamu nti kale sa boosino n'amala akita kiba kiwedde eyo embeera eyo gy'otambuliramu tulina abantu nga mami mulinde mami bwe yasalawo wano mukyala nga muyita mami yasalawo mu maka Allah subhanahu wa ta'ala wamuteeka mu kifo kye mwali abazadde bo ne baddako abaana bo ne baddako omulimu gwo ne guddako abaddakaawo ne baddako enkolaganayo ne Katonda wo yeetaaga okutereeza nga nange mwendi twetaaga okutereeza enkolagana yaffe buli lunaku ne Allah subhanahu wa ta'ala twongeremu okutereeza enniya zaffe twongeremu emirimu egyo gy'asiima tumusaba tusonyibwe tumusaba tusiime tumusaba tusasule fi dunia wal akhira atuwe ku dunia kuno ate era atuwe ne ku akhira kijja kuba kya nnaku nnyo nga Allah akuwadde mu nsi muno nga akuwadde naye ate ku nkomerero nga tolina oba oli awo ate atalina kati nga anaafuna naye abatalina kati nga ku akhira banaafuna nabo batono kubanga muneewe oba tolina ibada ziterera okukola ki okutawaanako oba oli mwavu ebintu bingi bikulemerera
oli mwavu olina engeri gy'otasiima, olina engeri gy'okubamu emimiro, abaana bayisaawo ebidduka onyiiga, olaba oli akubye akakanzu ke kateredde kakukola bubi, eyawasiza ekiwala ekirungi yeeraga era yawasizza atamugwanira. Omwavu alina embeera ze mu butuufu. Baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwavu n'atakkiriza babula okufaanana. So tukugamba tereza embeera zo wakati wo ne Katonda wo, ebintu bino bijja kuba nga bitereera. Buli lunaku noonyaayo ky'olina okutereeza, buli lunaku noonyaayo ky'oyinza okwongerako. Bw'obadde ogamba adhikaari ng'okoma ku 5 yongerako ku 6 otuuke ku 6. Bw'obadde okola morning adhikaari zokka olw'eggulo yiiyaayo, beera mu takisi ng'oleeta, beera ku booda ng'oleeta ng'otendereza. Leeta enniya ey'okusaddaaka buli lunaku. Enniya nagireeta omwaka oguwedde nti buli lunaku nja kusaddaakanga oba 5 oba 100 oba 1,000 okusinziira ku Allah kyaba akoze eki, kyaba ampadde. Kuba munnange ennaku ezo ebingi tetuzimanyi zijja ddi. Ennaku ez'okukwata olunaku luno okukwata akakadde okagabe luyinza okuba nga luli maasoko nga si leero ate ng'omutwalo ogulina. So enkolagana zaffe ezo bwezityo bwe ziyinza okutambula olwaleero. Wetunuulire enkolagana yo by'obulamu weefeeko gundi weerabirire. Look after yourself. Look after yourself. Look after yourself kitegeeza weerabirire mundaayo, weerabirire ne kungulu kwo. Tofa kungulu. Abakyala mulekeraawo okulabirira kungulu kwammwe nga munda muli bavundu. Ne weesiiga leeya za langi nga 6 naye ng'olina ulcers. Cells ziri omwo ziri mu kufa. Oli mu kunywa mwenge, oli mu kusika shisha, simanya kukola ki, oli mu kweyokya wenna munda. Wabula weesiize lipstick, weesiize obutwoko obuwanvuyiza, oli mu kwonoona munda. Ate ng'ebintu egisinga ebiri munda ebituuka ekiseera ne byeyolekera kungulu. So tukugamba weerabirire nnyo, weefeeko nnyo. Kyekimu ku biraga nti Allah omusiima, era omusiima okubanga yakuwa ekyo kyeyakola ki yakuwa. Twewala okulya ebintu oba okunywa ebintu ebigenda okukosa emibiri gyaffe, ebigenda okukendeeza obulamu bwaffe, ebitawaanya obwongo bwaffe, bituleetera okukaddibwa, ebituleetera okuba nga tuli banafu era nga n'obwongo tebukola bulungi. Faayo nnyo okulaba ng'olya emmere ekugasa, emmere ekuyamba okwetetenkanyiza abantu bo naawe nga weetetenkanya. Lya emmere ekukuuma ng'oli muto ng'olabika bulungi, n'emmere ekuuma amannyo go amaaso go ne sikiini yo. Lya emmere mu kigero ekituufu era mu budde obutuufu. Tujja kuba nga twongerako biidhnillah inshallah ta'ala. Naye olwaleero tukyakomyawo. Faayo nnyo mu ngeri gy'okolaganamu ne banno, mu ngeri gy'okolaganamu n'abantu. Tukukubiriza okuba omuntu aleeta banne essanyu. Munno bw'akulabako afuna eddembe, munno bw'akulabako awulira bulungi nga nno tolina nakyogenda kumuwa kiri awo, naye nga bw'abeera naawe akunyumirwa. Tobeera muntu amalako bantu mirembe. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.